Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda akukuumye n'akulekawo ng'okyali mulamu. Njagala okumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Nkwebaza ggwe akkiriza okutambula nange ne mu pulogulaamu eno amaka n'obufumbo olunaku olwaleero. Nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri nkutuusaako pulogulaamu eno wano ku Hope Channel TV nga tusinziira no ku kitebe kyaffe e Kampala ku lusozi Makerere. Njagala okwebaza ggwe angoberera ku YouTube channel yange n'olaba ebigambo bino n'ebirala bingi bye tuzze tuyiga. Genda ku YouTube channel eri mu mannya ga Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Lwaki nkusindiseeyo? Kubanga YouTube channel ejja kukuyamba okuwa ebigambo ebirungi. Laba, commentinga, subscribinga, sharinga n'abalala balabe ebigambo ebirungi ebinaabayamba okubazimba, okubazzaamu amaanyi ate n'essuubi. Kimu ku kye njagala okutegeeza kiri kimu nti Katonda atwagaliza amaka amalungi, atwagaliza amaka amasanyufu, atwagaliza amaka agalimu emirembe. Ekyo kiri gy'oli era kiri mu kusalawo okwo okuzimba amaka aganaaweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Nakugamba nti obuvunaanyizibwa bwaffe kwekakasa nti amaka gaffe masanyufu era galina emirembe. Osobola okulaba pulogulaamu eno buli ku makya essaawa 4 atugiddamu ku 2:30 ogw'ekiro wano wennyini ku Hope Channel. Ate osobola ogigoberera live wonna w'oli ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda live. Subscribe, likinga. Kijja kukola bulungi nnyo ffe abali eno bw'onaakola ekyo. Nsaba Mukama ayongere okukuwa ennyo omukisa n'okwongera okukugabirira bulijjo ng'ogoberera pulogulaamu eno n'obubaka buno bwe tuwa obwa buli kiseera. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Kigambo kyo kigenda kwogerwa yangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Tusabye awamu n'okwegayirira okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tukyagenda mu maaso n'okwogera ku maka. Era nga tugamba tutya nti buno buvunaanyizibwa buli muntu bwe yeetisse. Naddala eyo yatandika amaka. Amaka wagatandika kusanyusa. Amaka wagatandika kuba na mirembe. Amaka wagatandika kugeeyagaliramu. Teri n'omu yatandika amaka kufuuka geyeena. Era bw'olabanga amaka gafuuse geyeena kitegeeza nti waliwo ekitaakolebwa bulungi. Nze nkiddamu waliwo ekitaakolebwa bulungi. Nti era bwe mbeera ku TV yange ezimu ku channel ze nnyumirwa ennyo okulaba ng'oggyeko Hope Channel TV eno ze channel ziraga documentaries. Naye mbeera ku YouTube yange tusi ndaba channels eziraga documentaries. N'ezimu ku documentaries ze njagala okulaba eza Seconds to Disaster. Lwaki nkyogeddeko? Osobola okwetegereza n'olaba lwaki ennyonyi eyo yagwa. Lwaki akabenje k'eggaali y'omukka ako kaaliwo. Lwaki olusozi olwabumbulukuka. Biki ebyaliwo. Wabawo obubonero obulaga y'ensonga lwaki teri nnyonyi egwa ne bataginoonyerezaako. Buli nnyonyi yonna egwa bateka okusindika abakugu banoonyereze lwaki ennyonyi yagudde ekkabenje. Mu bufunze akabenje tekayinza kwebeererawo bwebeerezi kokka. Era ekyo kye kiyambye okuimprovinga ku aviation industry. Buli lipooti efuluma erina kyegatta mu kwongera okulongoosa entambula y'ennyonyi. Nti okusinziira ku bwe tuzudde ekyasudde ennyonyi eno mbeera ya budde. Biki bye tuyinza okukola okukitaasa nti embeera y'obudde bw'ebeera bweti ennyonyi teyimuka. Ennyonyi bw'ekola bweti ng'ekola bweti. Kati ebyo byonna biva mu kunoonyereza. Teriyo nnyonyi egwa ng'egudde bugwi. Ne tubeera ne twerogoza simanya amayembe ebiteega. Teriyo nnyonyi yagudde mayembe mbu amayembe gagikubidde mu bbanga. Muve mu saakasi. Yagudde ekkabenje olw'ensonga lazima bazuula nti kale waakiri waliwo olwatika, waliwo awantu we baddaabiriza ne basiigawo kalangi ne kakola bwe kati. Ekyo ekyavuddeko olwatika luno ekyuma kino ne kigenda nga kikola bwe kiti. Waabaddewo akantu bwe kati. Teriyo maka gafa bufi
bwe gatyo byemwekwasa amayembe omukazi yandoga mujja wasimanya kati atandoze muve mu bintu by'okwerogoza ebintu ebitalina mugaso. There is always things, series of events, a chain of events. Waliwo ebintu ebijja nga bijja bigoberegana kimu ku kinnaakyo ekirala nga kizaala ekirala. Amaka gagenda okutuuka okukutukamu nga gamaze emyaka ate gonna amaka mazibu nnyo. Tegateba kukutukamu lwa kintu kiguddewo bugwi amangu. Amaka gagenda okukutukamu nga gamaze emyaka nga gagenda gayulika egiyinza okusukka ne mu 10 oluusi 5 oluusi 7. Ofangayo nnyo n'otunuulira obubonero obwo n'otagaganya kutuuka bwe gakutukira nga tokyalina ky'oyinza kuzza. Nga n'ekimu ku kikuyamba kwe kukola obuvunaanyizibwa bwo omusajja. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja nabwogeddeko. Atukyalina obuvunaanyizibwa obulala bwa mirundi 2 omusajja bw'avunaanyizibwako eri mukyala we. Omanyi obuvunaanyizibwa buno kituyita roles ziri 5 enkulu. Obuvunaanyizibwa obusooka ye musajja okukulemberamu amaka ge mu by'omwoyo, ye kabona. Obuvunaanyizibwa obwokubiri ye musajja okwagala mukazi we nga bwe yeeyagala ye yennyini, nga bw'ayagala omubiri gwe gwennyini, nga ne Katonda bwe yayagala aboonoonyi. Ekyokusatu ye musajja okubeera omutwe. Ekyo nakyogerako jjo ne mbategeeza nti okubeera omutwe gw'amaka buvunaanyizibwa bunene. Ekintu kyonna kyetaaga omukulembeze. Institution yonna performance yaayo yeesigamye ku busobozi n'amaanyi agali mu mukulembeze. Ekyo njagala nkikutegeeze ate okimanyi bulungi nti okulaba omukisa okw'ekintu kyonna oba ggwanga oba maka oba kitongole oba kiki kyonna kyesigamye ku bukugu n'obumanyi awamu n'obusobozi obw'obukulembeze bwakyo. Ekyennyanja kifa nga kiva ku mutwe. Era bw'oba okebera ekyennyanja ekiramu obw'ekifu tokebera eri ku kyenkira. Okebera wano mu biviiri ku mutwe olabira nti kifudde n'eriiso. Kikyengezaako okugamba amaka gafa bukulembeze. Without leadership amaka gafa. Amaka gabulubuutira mu kizikiza. Amaka gabulubuutira mu nnaku n'obulumi. Without leadership amaka tegalina biseera bya mu maaso. Without leadership amaka gatagala. Amaka mangi bassebo ne bannyaba agatalina kulungamizibwa. Abasajja baagasuula dda banywa mwenge. Abakulembeze baago baagasuula dda bali mu bakazi. Abakulembeze baago baagasuula dda bafubutuka mu luugi mu Kampala. N'omutunuulira bw'oti ng'ekyamazima tabalansinga bulungi birowoozo. Ekyo kye kitta amaka. Ekyo ekigazikiriza. Ekyo ekigasaanyaawo. Tegalina bukulembeze. Gwe mutwe gw'amaka tofuuka kintu kitategeerekeka. Kkiriza olowooleza amaka ago okusinga okuboggola ebitalina makulu. Kkiriza otunulire ebiseera eby'omu maaso. Berobeeza ffe tuzaala. Omanyi omusajja ayala baana. Omusajja ayala baana. Abamu ne mwetuuma n'okwetuuma amannya ng'erinnya lye erisembayo ye gwe musajja tagererwa nzaalo. Mwebale kumansa. Naye nga ne bw'omansa tolabirira. Tonzeewo amaka agatalina mutwe. Otadde omukazi n'abaana abo mu kubonaabona okw'ekitalo. Bakabizza amaziga agatagambwa. Basajja mwe mutwe gw'amaka. Ffe mitwe. Let us come out and we be leaders of our families. Obuvunaanyizibwa Mukama abutuwadde. Era omuntu agenda kulowooza ddi. Agenda kufumiitiriza ddi okukola obuvunaanyizibwa buno. Ekyo ekimu ku ebyo bye nsaba buli musajja yenna ali yalowoozeeko amanye nti obuvunaanyizibwa Katonda bw'atuwadde kwe kubeera emitwe gy'amaka.
kakati nno ng'oggyeko ebyo waliyo obuvunaanyizibwa obwokuna bwe njagala okwogerako leero mu ddakiika zino ze nnina, ng'oggyeko okubeera nti omusajja mutwe gw'amaka naye omusajja nsibuko soosi. Ekiyisa Katonda kitaffe kubanga mu ye mwe muli ensibuko, kubanga mu ye mwe muli ensibuko eya buli kintu kyonna kye twegomba wamu ne kye tuyaayaanira. Ekimu ku kye njagala nkujjukize muganda wange ne mwannyinaze kye kino nti mu oyo Katonda mulimu ensibuko za buli kantu. Ekifaananyi kye kimu Katonda kye yatonderamu omusajja. Mu kifaananyi kya Katonda mwennyini Katonda mwe yaddira omusajja amuyimiire mu bigere ebyo eri amaka ge ne famire ye. Neewuunya abantu abasajja abali abatakimanyi nti nsibuko soosi. Buli lw'otabeera nsibuko, buli lw'otabeera nsibuko kizibu nnyo okumaintaininga pozisoni yo mu maka. Bakazi batandise okukola, bwe batandise okukola ne batandika okubeera ensibuko eya buli kintu kyonna amaka kye geetaaga. Waliwo formula Katonda gye yamanya nti eno amaka gonna agaagwa gateekwa kugitegeera. Katonda bwe yayogera n'agamba nti okwegomba okw'omukazi kunaavanga eri musajja we era omusajja we anaamufuganga. Omanyi Katonda kye yali agamba bwe yagamba nti era omusajja we anaamufuganga? Kino Katonda kye yali agezaako okunnyonnyola nti mu maka agaagwa ng'ekibi kimaze okujja, engeri yokka ey'omusajja okusigaza pozisoni ye ey'okubeera omukulembeze eri mukazi we ateekwa okubeera ng'atuukiriza okwegomba kwe kwonna. Musajja bamu mukyerabira, mulowoozaako ludda lusembayo. Musajja anaakufuganga, nze nannyini maka gano era nze yagatandikawo, nze yawasa ne Bayibuli bwetyo bwegamba. Weebale kunyumya byawandiikibwa. Naye waliwo ekigambo ekisoose, okwegomba kwa mukazi wo. Okwegomba kwa mukazi wo kunaavanga gy'oli. Olwo nno olyoke omufuge. Omukono gw'omugagga gulifuga. Musajja yayimba oluyimba lwe bayita olumbe lw'obwavu. Producer wange bw'ali baafunye akadde oba nga mugeze mu puroguramu yaffe ya Rhythm Connect ebeerawo ku saa 7 paka 9, banaabakubira oluyimba olwo kubanga ye eba ya nnyimba zokka zikuzaamu amaanyi ne zikusanyusa. Banakubira oluyimba olumbe lw'obwavu n'oluwulira. Naye omusajja yayimba oluyimba olwo gobeera nnyo lyrics ezo oba ebigambo bye yayimbako. Naluwulira dda nga nkyalina emyaka nga 7 ng'oluyimba olwo bwe luli. Naye ebimu ku bigambo bye yayimba ebimu bye bino nti ku bakyala baffe abagagga kwe beegazaanyiza batujooga. Ekyo nno si kirungi omuntu yenna ali ayina ensimbi okukikola. Kibi mu maaso ga Katonda era si kituufu. Naye kibaawo ng'ekikireeta kubanga omusajja oyo alina obusobozi mu nsawo, asobola okutuukiriza okwegomba. Balandiroodi bangi batutte bakazi baffe golaabuta kubanja. Mukama n'okumwebaza mwebaza bannange. Mukama mwebaza, Mukama mwebaza. Nze landiroodi kati myezi 10 tannyega. Bwe nzifunira we muwera olusizifuna nazifuna. Mukama munnange newayo n'ekirabo ky'okwebaza mu kanisa. Weebale kuwayo ekirabo kya kwebaza. Bakusasulira. Bassebo, tozannya kigambo kya kubeera soosi. Oli nsibuko, ekyo kikuyita omusajja. Abasajja mwenna abali eyo, buli lunaku lw'ozuukuka tegeera nti oli nsibuko. Kyova olina okusaba Katonda akuwa omukisa okole osobole okuwa
abeewuwo byonna bye beetaaga. Ogwo mulimu gwo, teri mulala agenda kugukukolera. Obuvunaanyizibwa bwo, teri mulala agenda kubukutambuliza. Ogwo mulimu gwo, teri mulala gw'ogenda kugutikka. Kyenva nnuwaana era nga nfuba okukujjukiza, Bayibuli egambye nti okwegomba kwa mukazi wo kunaavanga gy'oli. Abasajja mwenna mbakuutira era nga mbateekesaako essira nti mutuuliddwa obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obutagambika, nga n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obutagambika obubatuulidde kwe kubeera nga muwa ekyo ebyetaago by'amaka nga bwe biri. Oli nsibuko ya bintu bina bye njagala okwogerako, bwe nabasobodde kubimalayo n'abimalayo omulundi omulala. Oli nsibuko ya bintu bina. Ebintu ebina bino ofuuka ensibuko yaabyo. Ekisooka, oli nsibuko ey'emirembe, okwagala n'essanyu mu maka. Toli nsibuko ya sukaali na sabbuuni byokka, ebyo nja kubyogerako. Naye ekisooka, oli nsibuko ya ssanyu n'emirembe mu maka. Omusajja y'ensibuko y'essanyu. Bw'asanyuka, ab'amaka bonna basanyuka. Bw'abeera n'emirembe, ab'ewaka bonna babeera n'emirembe. Omusajja y'aseetinga peesi, essanyu ly'amaka awamu n'emirembe kwe bigenda okutambulira. That is the role of a man in a home. Omusajja awulira ebigambo bino, gwe nsibuko ey'essanyu n'emirembe mu maka. Osobola okugaleetera essanyu, osobola okugaleetera okunakuwala. Buli lunaku lw'odda eka, kkiriza abantu abali mu nnyumba yo babugaane essanyu, bakuyiikire, bawulire nga bakweyuna, bawulire nga teri kibaziyiza, bawulire nga buli kye baagala okwogera bakikugamba awatali kubaziyiza. Zifuddeyo bw'obirowooza. Era bye mba njigiriza lulijjo mbagamba sifayo gwe bw'olaba bintu, naye njagala nkuwa endaba enaakuyamba. Mu makaago weetaaga okubeera ensibuko y'essanyu. Mu makaago weetaaga okubeera ensibuko y'emirembe. Mu makaago weetaaga okubeera ensibuko y'obuwanguzi. Ekyo omusajja kye kisooka okufubutuka mu ggwe, ng'ebirala tebinnafubutuka mu ggwe. Weebala okuleeta enkota z'amatooke, weebala okuleeta ennyama, weebala okugula ensawo y'amanda, weebala okusasula amasannyalaze. Kituufu oli nsibuko y'ebyo byonna, naye ekimu ku kintu ky'otateekwa kwerabira nti ate era ggwe nsibuko y'essanyu. You set the pace. Gwakyusa akalimi n'oteeka essanyu w'olyagala libeere. Osobola odditeeka mu 10, osobola odditeeka mu 3, osobola odditeeka mu 5, osobola odditeeka mu 8, oba akalimi n'okamalayo. Era bw'olabanga amaka tegaliimu ssanyu, omanya omusajja talibawadde. Bw'olabanga amaka tegaliimu ssanyu, omanya omusajja talitonzeewo. Olw'ensonga eyo, tandika okuzimba essanyu mu maka. Kituufu waliyo abasajja bafuba okukola ekyo ate nga abakazi tebafuba. Naye olw'okuba nkyayogera n'abasajja kankibagambe, naye n'abakyala bakijjuukirire wano nga sinnaba kuva ku mpewo, nti omusajja tayinza kutondawo ssanyu mu maka ly'otayaniriza era ly'otateeseteese kuba. Naye byo nabyogerako nga ntuuse ku buvunaanyizibwa bw'abakyala mu bufumbo. N'ekisooka, oli nsibuko ya ssanyu. Kikulu nnyo. Ekyokubiri, oli nsibuko ya bugabirizi, supply. Bugabirizi. Ebyetaago by'amaka buvunaanyizibwa bwo, tolina gw'ogenda kubukwasa. Era tolina bw'ojja kubudduka. Kakati sala amagezi obutuukirize ng'obusobozi bw'obuli.
Sigambye nti abasajja bateekwa kuba bagagga nnyo balyoke babeera abasajja mu maka, naye mu busobozi bwabwe kabakole ekyo kyonna ekisoboka okuwa ab'omu maka gaabwe ekyo beetaaga. Tobeera musajja omulagajjavu atafaayo. Omusajja eyakoowa edda akola by'akoze nga bw'asanze. Abakazi nga bali batoba n'abaana okubaweerera. Ninga taata waabwe gy'ali ali yaniigi n'atambula eruyi n'eruyi ate kyatakoma bakazi. Why? Abasajja abaliyo nze mbategeeza amazima gano. Tubeere ensibuko ebyo byonna amaka gaffe bye gayaayaanira. Beera sosiye abaana bwe basaba. Kubanga bajja kubisaba balaba bibawe tojja kuddamu kubalabako. Mukulize nnyo abaana mu bwetaavu. Mukulize nnyo abaana nga bayaggayagga. Mukulize nnyo abaana mu mbeera nga tebalina ke balina. Ng'ate mubadde n'obusobozi obuyinza okubaako nekyo mukola. Abaana abo mubakoze bubi. This is injustice. Abaana abo mubakoze bubi. Mubayisirizza ddala bubi. Age mazima ag'enkukunala. Kyenva njagala nkutegeeze. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nti Katonda nga bw'ali ow'ekisa era nga bw'atwagala bulijjo, nsaba akuwanira akuwa amaka amasanyufu ng'ofuuka ensibuko ya buli kintu. Musajja bw'ofuuka ensibuko ya buli kintu, obulamu bwo buwangula ne bulaba omukisa. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa, oyongera okunyweza obuvunaanyizibwa obwo obw'okubeera nga gwe ensibuko ya buli kintu mu maka ago. Kujjukiza YouTube channel yange togyerabira Pastor Sebagala Ivan Samuel. Gendayo olabe ebigambo bino bye twayigako edda. Likinga, subscribinga, commentinga, sharinga. Kiyambe okuzimba omulimu guno obuweereza buno butambule. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Ddoboozi lyo lyogedde. Bulirewo enzigi n'omukisa ng'abasajja sobola okufuuka ensibuko eri abantu baffe. Tuwa amaka amalungi era amasanyufu kubanga gwagagaba. Okuume omulabira omuwuliriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa.